Alright, nkubuuzaako munywanya kyakomedde ku mukutu guno eno ogwa Vigestone Media era nga mpanirizaku mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Saagala kulwawo nnyo kansubire nti oli bulungi nnyo eyo. Kati gwe wenaali agenda okulaba vidiyo eno kimanye nti tugenda kwogera ku musajja amanyikiddwa nga ze muyita Tracy Gibson, naye nga amannya ge amatuufu oba alina amannya asatu, ayitibwa Tracy Daniel Gibson. Ono alina emyaka 47 era lwaki twogera ku musajja ono? Omusajja ono abasinga obungi yoyo omusajja eyalimu nga kaddugala mu firimu yammwe gye mwasinga ennyo okwagala eya Fast and Furious era yakuzanyiranga Roman Pass. Roman Pass omusajja oyo omuddugavu abaali babbi abo mu Fast and Furious. Omusajja oyo olunaku olwaleero tumwogerako lwa nsonga atuuse mu ggwanga of course nga vijje, ate nabasuubizza baliira abatambulira ku mukutu gwange ndowooza ogwa TikTok nti firimu ezo za animation nyinza okuziwummulamu ku katinitini n'ensooka n'engenda mu maaso ne zino firimu ezaddala. So bano be bamu ku basajja be tugenda okukola ki okulaba nga wanene muki oba ze firimu ze tugenda otandika. Tracy Gibson atuuse olwaleero mu ggwanga lyattu Uganda era nga atuuse awo ku kisaawe Entebbe olunaku lubadde lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 25 August era olunaku lwe tukoleddeko vidiyo eno. Kati Tracy Gibson ono gwe twogerako y'ani? Ono abasinga obungi mwamumanyira waneeno, abasinga obungi mwamumanyira mweno firimu eya Fast and Furious bwe yakuzanyiranga Tracy Gibson oba Roman Pass. Naye ng'omusajja ono muyimbi era style gy'ayimba ayimba R&B, American R&B singer, simanga R&B singer. Abo abakulukuta oba be bakulukuta beeyo oba be baliripazo beeyo. Naye omusajja ono actor ate nga songwriter ate muwandiisi wa butabo. So the pomp and the glamour and everything that follows Tracy Gibson's entry into Uganda and branding destination Uganda and running Uganda as a #1 tourism destination. And of course, leveraging coffee is one of the reasons as to why this is happening right here at Entebbe International Airport. So you're looking at a destination that is being branded courtesy of Uganda Tourism Board. But also we must be able to say that Tracy Gibson is in Uganda from today, which is August 25th, through August 27th as part of the program built around what organizers call Explore Uganda Coffee Tourism. And the program takes him from Entebbe International Airport, where we are right now, to the source of the Nile, and then he will go to the coffee farms at the Africa Coffee Park in Ntungamo. Ono gwe twogerako Tracy Gibson oba mwite Tracy Daniel Gibson yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba 1978 mu Los Angeles, California. Olwaleero akyadde wano mu ggwanga lyattu Uganda era bamwaniriza ngenda kubulira ensonga lwaki azze wano eno mu Uganda. Katusooke tulabe ebyafaayo bitonotono. Kigambibwa nti ono yamanyikibwa nnyo era mu biseera bye nga tanneegatta ku Hollywood okuzanya firimu za Hollywood. Ono yamanyikibwa nnyo mu biseera ebyo nga muyimbi era akayimba ke akamugjayo ng'omuyimbi. Yasooka kujoyininga eno industry ya music, yasooka beera muyimbi era yasooka okumanyikibwa nnyo. Akayimba ke akamugjayo bakayita Sweet Lady era oluvannyuma n'alyoka yegatta ku Hollywood n'atandika okuzanya firimu. Ensi yonna emumanyi nga Roman Pass olwa firimu ye gye yazanya mu Fast and Furious era n'endala gye yazanya nga Sergeant Robert Epps mu firimu emanyikiddwa nga Transformers. Okitegeera kakati ono mu 2015 mu album emanyikiddwa nga Black Rose. Album ye ono omusajja atuukako ku #1 ku Billboard ey'abantu 200,000 mu Amerika eyo. Kuba nfuna bulungi kugambye yazaalibwa nga 1978 mu Los Angeles mu California, musaza lya California ekisangibwa mu Amerika. Kati ojja kubuuza ekibuuzo lwaki omusajja ono azze mu Uganda olunaku olwaleero era
otwogera katale ku butaka era nkiwa emmere gyagenda okulya eryawaffe waneno e Uganda. Kakati nno essaawa zino ali mu Uganda era nga ayaniriziddwa aba Uganda Coffee and Tourism Industry. Atuuse ku kisaawe Entebbe International Airport amakya g'olunaku olwaleero era nga asuubira okwenyigira mu activities ez'enjawulo ezigenda okutegekebwa abo aba Africa Coffee Marathon. Waliwo emisinde egitegekebwa mu maaso awo omwezi oba gwa 10. Kakati ono bye bimu ku bikujjuko ndowooza byazzeeko olunaku olwaleero era kisuubirwa nti agenda kubanga akyalirako Africa Coffee Park eyo mu district ey'Entungamu wani waffe mu Uganda, njogera waffe wano mu Uganda, era asuubira okubaako n'ensisinkano ez'enjawulo n'abakulu ngambe abakulu abali mu government, high level engagements with Ugandan leaders ab'ebyobufuzi, of course abafirimu banaafuna omukisa nabo guno gwe mukisa gwe bafunye okusisinkana ku Hollywood star wano mu Uganda. Naye teweerabira coffee concert eno egenda okubeerawo Entungamu, egenda beerawo mu October, tuli mu August olwaleero 25 omwezi gwa 8, naye oguddako September. Kati olukuŋŋaana ono lwe yeetegekera lugenda beerawo ng'ennaku z'omwezi 3. Ye concert ya coffee bagiyise coffee concert in Entungamu ejabeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 October 2026. Era ono kisuubirwa nti bye bino ebikujjuko ebimuleese e Kampala, Uganda olunaku olwaleero. Ekyawuunyisa nti ono Tracy oba muyite Tracy Daniel Gibson si gwe mulundi ogusoose okujja wano mu Uganda. Alabika olunaku lwe yajja oba omulundi gwe yasuukira ddala okujja wano mu Uganda ffe twali bato oba oli awo, naye nga kimanye nti Tracy Gibson mumuyita Roman Pasi okusinziira abanyumirwa nnyo kafirimu ka Fast and Furious. Naye reports ziraga nti yakyalirako Kampala, Uganda omwaka gwali gwa 2012 era bingi ebyaliwo mu biseera ebyo mu 2012. Saagala kugendamu nnyo, njagala tunuulira ekyolunaku olwaleero. Lwaki balonzeewo Ntungamu? Oli ajja kwebuuza, tulina farms nnyingi oba Kampala, lwaki wantu waliwo byakulambula? Oli ajja kugamba nti Africa Coffee Park eri Rwashamayire mu katundu bakayita Rwashamayire mu district ey'Entungamu. Kigambibwa nti bano emmwanyi oba emisinde egikwatagana ku bagiyise Coffee Marathon Initiative. Marathon tegiba misinde. Abategesi ba project eno bagasse emmwanyi, ebyobulambuzi, ebya sports n'ebya entertainment nno munnange. Kyova olaba babitegese mu district ey'Entungamu mu katundu akamanyikiddwa nga Rwashamayire. Era kino ekireese ono Pasi oba Roman Pasi mu Uganda kigenda leeta attention ey'ensi yonna wane waffe. Ensi yonna negende maaso n'okuba nga etegeera ekigenda maaso mu Uganda oba oliawo. Kati nno kino nkigambye nenzijukiramu kaleere akakodyo ke baagamba mbu simanyanga Rwanda ke yakwata nesooka ewandiikamu eri season ewedde newandiika wano ku mujozi gwa Sonnet Visit Rwanda. Ekyokuleeta ono Hollywood star oba oliawo abamu following, of course ajja kuba postinga ku mikutu gye. Wano ndabawo opportunities ng'eggwanga naye nonkwadde ng'eggwanga lyaffe tulyenyumirizaamu naye maama. Kakati ono Tracy agenda kujja ku big concert mu mwezi nkugambye egujja beera gwa 10 ng'ennaku z'omwezi 3 wanne waffe era mu Uganda mu Coffee Park Entungamu. Kitegeeza olujja lwe luneeno guno omulundi leero ng'ennaku z'omwezi 25 mwezi ogw'omunaana ono okujja mu Uganda ali mu kwetegekera olwo. Naye kino kijja ku nze nti ono
tagenda ku visitinga oba takyalidde Uganda mulundi guneno gokagoka. The first edition bagambye nti omulundi ogwasooka mu kintu ekifaanaganako bwe kiti ono Tracy Gibson ng'akyaliddeko amawanga amalala naddala wano ku lukalu lwa mwana w'omundugavu Africa yajja mu bikujuko ebyali bitegekeddwa omwami amanyikiddwa nga Diamond Platnumz. Era omwaka guno era eyo gye yaperformingira, of course nagambye ojja kungamba nti agenda kuperforminga nnyimba, agenda kukola ki? Tagenda performinga nnyimba, omanya agenda performinga firimu wabula tagenda performinga firimu wabula agenda performinga nnyimba ze. Kuba nabagambye dda nti yasooka kubeera muyimbi munnange nga ogenda maaso n'okubeera ng'okola ki. Era obuyimba bungi nnyo bwe yabakubira abantu era abaaliwo ebiseera ebyo ng'akyali so active yimba. Newankubadde nti ffe ab'omulembe guno n'emirembe emirala tumumanyidde nnyo mu firimu yaffe emanyikiddwa nga Fast and Furious. Kakati ayogera ki ku Africa? Ono ye nga ye Tracy Gibson ayogera ki ku Africa? Nti eno trip gyakoze mu Africa bingi bya ye nga ye okusinziira ku ye waginnyonnyolera agiyise coming home. Tujukire mu biseera by'abafuzi b'amatwale, ebiseera by'okusuubula abantu ng'abaddu, ebyokugula abantu ng'abaddu wamu n'okubatunda, bajjajja baffe n'ebiseera bya ssematalo bennyini bajjajja baffe babajja wano ku lukalu lwa Africa ne bagenda ne bawangalira eyo mu mawanga g'abazungu gye babatunda nga bakole. Kati bano ba Black American y'engeri gye bajjamu mu America eyo. Kakati kino akiyise coming home. Ye nga ye bw'akiyise eno tuwa y'okukyalira amawanga ga Africa agiyise coming home. Era bamuwandiseeko bangi abamupostinze kino nakikunyonyodde dda nti si gwe mulundi ogusoose era okusinziira ku New Vision si gwe mulundi ogusoose okujja e Kampala Uganda. Yasooka okujja e Kampala Uganda gwali mwaka gwa 2012 era okuvannyuma lw'emyaka egiwererako ddala tuzzemu kumulaba mu Uganda Coffee Project eno gyagenda okwetabamu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Oktoba omwaka guno, era ng'okujja kwa leero nkugambye nti kwetegeka. Lwaki emmwanyi yo ng'emmwanyi gye kubanga nkugamba nti emmwanyi oba luno olukyalo lwa Tracy Gibson ekimuleese mulimu coffee, mulimu tourism, mulimu sports, mulimu music, mulimu international celebrity. Ezo factor oba ebintu ebyo biri bitaano. Naye lwaki emmwanyi yesinze okuggibwayo ennyo? Eno idea bagikoze emmwanyi ne bagigatako ebyobulambuzi, ne bagigatako ebya sports, ne bagigatako music, ne baleeta ne international celebrity. Lwaki? Bagezeeko eno idea bagezaako okuleetera bannayuganda bonna, of course n'ensi okwetooloola wamu okubeera attracted eri ekintu ekifaanaganako bwe kiti. Waliwo emisinde the Coffee Marathon organizers gye baategese eyo mu disitulikiti ey'Entungamu. Kakati omusajja ono amanyikiddwa ti muzanyi wa firimu era yakuzanyira nga Roman Passing. Firimu ezimu ku zikyasinze okutunda mu Transformer yazanya nga Robert Epps mu firimu ezo za Transformer yazanyako nga Baby Boy, era neeyo emanyikiddwa era nkulu nnyo. Kati olukyala lwe olw'okujja wano mu Uganda, olukyala luno okujja wano mu Uganda kitegeeza ki eri Uganda? Eyo yonna tuba tulina obitunuulira. Internationally, lwansonga Uganda ng'eggwanga tufunye bwe tulabanga international celebrity okuva mu Hollywood. Kino kigenda kuleeta attention, ekyo nakikunyonyodde dda, attention, kamera z'ensi yonna zonna zigenda kuba zitunuulidde Uganda. Lwaki star yazze of course waneeno, of course
factory ey'emmwanyi emmwanyi yaffe eyinza okuddamu neefuna akatale oba awo akasinga ku kalibo essaawa zino eno ku international level lwansonga ono star of course kamera nyingi ezimutambulirako oba awo era kigenda kuleeta bali bajja kubuuza kikyakimye mu Uganda era bajja kubeera bafuna answer nti yazze mu bino ebya coffee marathon era bagende maaso n'okulaba nti olaba star azze ndowooza waliwo ekyenjawulo ekiri ku mmwanyi ye Uganda. Tourism of course abalambuzi bagenda kweyongerako oba awo singa bano babaamu amagezi balina omutambuzaako mu bifo ebyenjawulo ebyobulambuzi bye tulina wano mu Uganda tusobole okuba nga tufuna attention era eyo mu ngeri emu oba endala. Of course abalimi b'emmwanyi guno nagwo omukisa eri bo ne investments okuva mu mawanga oba mu bagagga abali mu mawanga amalala abenyigira oba awo mu kulima emmwanyi. Waliwo abakola kaawa abo nabo abanyiga emmwanyi ne bazigyamu kaawa abo nabo ndowooza tugenda kubeera tubeegasseeko bulambalamba okuba awo mu ngeri emu oba endala. Kakati leeti zo ziri bwe ziti nga mmaliriza oba awo nga mmaliriza nsonyoko leeti z'ono omwami ziri bwe ziti nga 25 August Tracy Gibson atuuse mu Uganda nga 25 era asuubira okubaako ensisinkano z'agenda okwetabamu n'abakulu okuva wano mu Uganda okusingira ddala mu coffee sector oba abo abalimi b'emmwanyi gwe mulamwa era asuubira okugendako mu gye tuyise African Coffee Park eyesangibwa Ntungamo mu katundu ke nakusomedde waggulu awo. Kakati October 3 Tracy Gibson era bagambye nti Tracy is scheduled to headline the coffee concert at the Africa Coffee Park in Ntungamo. Ebikujuko ebikulu bijja baawo ennaku z'omwezi 3 October nga 2026 era lwajja okukola ki okubeera nga akomawo oba awo mu Uganda oba entikko y'ebikujjuko ejja kubeerawo ennaku z'omwezi ezo era ejja kubeera wano mu Uganda mu coffee gye bayise coffee concert mu African Coffee Park Ntungamo. Kakati awo nyine sigenda kusukkako waneeno ndowooza musajja mumutegedde bulungi nnyo weyongere maaso okusubscribinga okulakinga n'okusharinga Tourism Board CEO Juliana Kagwa, along with other senior officials from the Uganda Tourism Board, and is now making entry into Kampala. And we expect him to be at the Ministry of Foreign Affairs. He shall definitely meet senior officials at the Ministry of Foreign Affairs that will then lead him to the State House in Entebbe. And this destination or this particular encounter, as we have said earlier, is something that intends to promote Ugandan coffee to other destinations and to other markets, of course leveraging his stardom and of course leveraging the numbers and the influence that he wields in Hollywood, among other places in the US where Ugandan coffee needs to actually go. And as I've been able to tell you earlier, that Ugandan coffee remains exposed to international coffee prices and global price conditions, and at least you should be able to look forward to this particular one. So what you can see right onto your screens is the convoy of international Hollywood star Tyrese Gibson exiting Entebbe International Airport as he has been received, and we are definitely going to be following it up to the Ministry of Foreign Affairs, where he will then have a press conference, and at that particular conference we expect that he will